Ebbula ly'emirimu mu bavubuka e Kampala. Bw'otambula mu bitundu by'e Kampala ebiwera, obwavu bufuuse luyimba ku buli muntu naddala abavubuka olw'ebbula ly'emirimu ensangi zino. Mu bimu ku bintu ebiviiriddeko obwavu wamu n'ebbula ly'emirimu, abavubuka kino bakiteeka ku gavumenti obutassaawo nteekateeka mw'esobola kuyita okutondawo emirimu eri abavubuka. Abamu ku bavubuka be twogeddeko nabo batutegeezezza nti ekyamazima emirimu gyabula era nga tebamanyi kyebazzaako. Bagamba nti enguzi esusse mu gavumenti kye kimu ku kireese obuzibu, olwo abavubuka ne basigala nga tebalina kyakukola. Omu ku bakulira abavubuka mu kitundu ky'e Makindye mu zooni y'omu Kizungu ng'amannya ge ye John Mukisa ategeezezza nti wadde gavumenti kizibu naye n'abavubuka abamu tebaagayirako yadde okukola. Ebbula ly'emirimu kisigadde nga kizibu gavumenti kyelemereddwa okukola ebbanga lyonna. Nze Nantume Brigette ku Emirimu TV Pokopoko News.